bane mwasuze muti abooluganda mukama waffe yeebazibwe abalwadde twongera obbasabira abalina kye mufunye twebaza Katonda bane mugamba mutya obulamu bugamba butya abagenda mu maaso nga mukyabanja muganda waffe Fred Kajubirumbuye bambi mugende mu maaso ate tubeera buli omu alina kyakoze mwebali nnyo mwebalire ddala wabula nze ekindeeta wano just mbanzize kubazaamu maanyi kuga nti bannange tetugwedde at the end of the day singa tuggwamu amaanyi bwe tuti muganda waffe ajja kutuusibwako obuzibu nga tetumanyi na kumanya poza olunaku olwaleero tugenda kukolera Zambia omanyi kati abamu kuffe twasenguse ne tufuna obutuuze Zambia era okuva obwedda tuli kukulabanga president waffe omulungi owe Zambia leero lwagenda okubanga atwala office officially era kyemmanyi president waffe president w'eggwanga president yalondebwa bannayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gwe mumanyinga Bobi Wine agenda kuba kyemmanyi yatuuse dda era y'omu kubazze nga ba delegates abatuuse mu kibuga Zambia okulabanga babeerawo okulabanga history is made. Temufaayo bannayuganda ffe Museveni twamuwangula. All we need to do is to put ourselves together. Abavubuka ab'e Zambia mbabuuze bwe mwakikola mutya. Twabagamba oba president yabagamba nti ne omusajja gwe bayita El Bashir yamala kwerayiza. Yalowooza nti akalulu akabbye n'alowooza nti biwedde. Naye ezo teyamanya nti bugenda kukya olunaku lujja kukya bukibwe buti abantu bagambe nti naye ekimala kimala. So nammwe saagala mugwemu maanyi. Weewaawo waliwo ebitukuttemu waliwo abalabanga struggle yaggwa nze mbakakasa bukakasa nti struggle yakatandika. Mbakakasa bukakasa nti eno struggle yakatandika kubanga it is not always over until it is over. Mukitegedde ekyo mukitegeere we munaakitegeera struggle negenda banyumira ate n'ekirala totunuulira nze mbu lwaki sikoze ekibuuzo kye nina okubuuza nange gwokozeewo ki gwokozeewo ki nga tonatandika kunnenyanze gwokozeewo ki ku bintu byalumbuye gwoyongeddeko ki ku bya struggle gwoyongeddeko ki kitegeera ekyo kikulu nnyo ku bintu bya struggle gwoyongeddeko ki mu constituency yo kiki kyokoze okulabanga struggle eno egguka kubanga ekyo nakyo kikulu nnyo ekyo nakyo kikulu okozeewo ki mweno struggle ekyo ekibuuzo kinene ekibuuzo ekyo kinene buli munnayuganda tandika oku-owninga Uganda ng'eyiyo so sikulowooza nti waliwo agenda okujja ave e Bulaaya oba ave mu ggulu ajja alwanirire Uganda tekiriiwo ekyo saagala mukirowoozengako buli muntu alina ettoffaali ly'alina okwongerako ku ggwanga lye bayita Uganda buli muntu alina okubaako ngenda nendaba abantu buli kiseera nga bagamba munange nzizeeyo kano jangu tugende ku Twitter ekyo ekintu saagala kisarawundinge ku muntu omu nze bwe mba siriiwo naawe leading struggle eyo tuwejjemu ekintu ky'okulowooza nti Masaaba yajja okujja akole kino nti Spiderweb yagenda okujja akole kino nti Fazilu Mayanja yagenda okujja akole kino nti Jeffa yagenda okujja akole kino nti Patricia yomugamba ki twetaaga ba Patricia nga 10 lwaki mulowooza nti twagala tubeere ne Patricia yekka nti gwe mulina okulowoozaako ekyo ekintu tukyejjemu bwe tunaabanga twagala change tutandike oku-owninga struggle eno nti yaffe ebintu by'okuddawo okulowooza nti waliwo agenda okulongooseza Uganda ti gw'ove buvi bunaayira ova oba gy'oli ogisange ng'eteredde tekigenda kukola buli omu weebuuze nti gwe ku Uganda oyongeddeko toffaali ki what have you added on your country oba olinze bulinzi Jeffa Makanga ajje mboze amaze okukolera research ajja ku feeding bufeedings we should stop that mentality y'okulowooza nti waliwo agenda okukolera kyotakoze tekigenda kubaawo ekyo njagala mukitegeere what you have not done it is not going to be there do your own investigation muleke kulowooza nti waliwo agenda okujja abe investigatingire simanyi gundi yakoze bwati simanyi gundi yakoze bwati everyone is a Ugandan buli muntu Uganda emukwatako mu ngeri ye nze ekizibu kyange kiyinza okubanga just njagala kulaba nkyukakyuka ng'ate waliwo omulala alaba nti ye ekizibu kye kulaba nga nguudo zikolebwa bashegeera
So unless nga tutegedde nti Uganda fenna tukwatako tetulina kye tugenda kugusa. Bwe tunaddanga awo ne tulowooza nti waliwo babuloga ab'amaanyi be mulina okulinda, eyo struggle ebalemye. Nammwe abasobola okwogera muveeyo mwogere. Oyinza okuba nga toyagala kuteekayo feesi yo, naye jangu okole audio ozeemu abalala amaanyi. Tumanye nti omanyi kati ekireetera obuzibu bwa buloga abo ne mulaba ne babamanyiira olw'okuba balowooza nti mu forest be balimu bokka. We need to make everyone speak up. Fenna bwe tunaayogeza eddoboozi lyerimu tujja kumanya nti n'omulabe bw'aba alumba tajja kulaba muntu mutuufu wa kulumba. Naye bwe tunaabeeranga awo busimanyi tulinze buloga ono olw'okuba yalina following nnene, busimanyi yaba akulooleza. Muganda wange eggwanga ligenda kutulema okununula. Eggwanga ligenda kutulema okununula. Omanyi lwaki? Olw'okuba ffe tulina gye tutuula ne tulowooza nti waliwo alina okutukolera. Buli muntu baako ky'okola. Oyinza okuba oli mulungi mu kuripootinga amawulire, oyinza okuba oli mulungi mu kukola kye bayita proposals, oyinza okuba oli mulungi mu kukola obuntu obutonotono bwe tusobola okukola okulabanga twenunula. Naye weetuddeko olinze buloga ajja akugambe tikola kino, musimanyi baleetedde information muje muwulire bino. Gwe lwaki naawe teweekolera research? Kubanga at the end of the day fenna Uganda etukwatako. Eno Uganda si yange zekka. Eno Uganda si yaba Jeff Makanga. Eno Uganda si ya president yekka. Eno Uganda yiyo nange. This Uganda is for you and me. Ate bwe tutakyerongooseza tewali agenda tulongooseza. Ne bwe tunaakuba emiranga, ne bwe tunaakola ki, nabali baagala kiwedde. Omuzungu ne bw'olaba akyawa Museveni ssente kubanga mwe mumulaga nti ate mu obudde bwammwe mumubalira ku programu ezitalina magezi. Kati omuzungu bw'abalaba nga muli mu kusharinga ebintu bya Lwasa, gw'olooza ki kyagamba? Agamba these people are okay. Omuzungu bw'abalaba nga muli mu kusharinga ebiboozibozi musimanyi muloonya basajja, gw'olooza ayinza kugamba ki? Omuzungu ye muntu atambula n'ekigenda. Gwe bw'omuwa ekyobusiru ye kyatwala. Bw'omulaga nti eggwanga liryoke ye kyatwala. He doesn't care. Naye the moment we bategeera nti nammwe muli serious nti abavubuka tebakyayagala muzanyo, they need their country back, tebagenda kuddamu kuyimirira na Museveni. Ensonga lwaki bayimirira ne Museveni? It is because of the society mwe gye mubasetingira. Omuntu najja ku kamera n'atandika okuzina amazina. Kati oyo ogamba nti struggle kye. Omuzungu naye bw'abeera eri aga, these people are okay, they enjoy music, they are very fine. Unless we become serious nga ffe banna Uganda, we are going to cry and no one is going to bother. Simanya tufeeko temwerimba nga mukyasharinga ebintu ebibozibozi musimanyi bagundi simanyi musharinga mipiira. You are okay. Omuntu atali okay talina na budde bulooza ku tiimu z'amaani usimanyi Arsenal simanyi biki kubanga oba omanyi ky'oyagala. Bw'olwala essaawa zino abo bamaneja b'amatiimu ge mubeerako bayinza okusasulira medical bills tebasobola kutegeera. Singa ofuna obuzibu ssaawa zino wenga akumanyi, Rashford akumanyi, line-up gye balonze ya Man U, Manchester basobola okuyamba. Kyemuwa abazungu kye batwala ekyo njagala mukitegeera okuva olwaleero. What you give them is what they take. When they look at a country which is full of comedy, which is full of jokes, you don't even hold your government accountable. Mbulira bajja kufaayo, they will keep on giving these people money. It is because mwe benyini mbalaze kyemuli. You don't care about your country. You don't care about what is happening in your country. Abavubuka basanga boogera ku betting, abakyala bali mu kwogera simanyi kunoonya basajja, abakyala bali mu kwogera mu kweyerusa. Kati eyensi y'omuzungu waafunira bw'alaba nga temuli serious. Era bwe mubanga musuubira nti waliwo agenda okujja atulongooseza eggwanga lyaffe, you're wasting time. What you show to the international community is what they consider. Bwe mbalaga nti mmwe every time muli mu happy time musharinga bya kisiru, how can a full media station netandika okulaga akatambi k'obuseegu nga tulina abaana abali mu holiday? Egyo mijiji ki gye muli mu kuzaala? Ne government namba nereka ebintu bw'ebityo ne bitambula nga tulina abaana bali waka, abaana tebasoma nga balaba ebintu eby'obusiru bw'ebityo. Kati mbuulira morality zigenda, empisa zigenda kuvaawo. Eyensi eba egenze ate mwe abavubuka mutudde ne mulooza nti waliwo agenda okujja abalongooseza ensi yammwe. You are just wasting time. You're wasting time. Tewali muzungu agenda kujja kulongooseza Uganda.
tewali Mungereza agenda kujja kulongoseza Uganda kubanga neze ensi ze twegomba their people stood up for their country tebalinda naye mwe nga mukyali mubirimbu mulinze babakolere mbugundi kati bikibye wajjeyo gundi kiki kigenda mu maaso gwe toyina mutwe toyina simu lwaki oyagala okuloza nti Jeff Makanga yalina okujja okuwa information lwaki oyagala okuloza nti Fasiru Mayanja ayigolinze lwaki oyagala okuloza nti bano bloggers be balina okuwa ekyokukola nga naawe oyina omutwe oyina data oyina buli kimu singa obadde muzibe ekyo kiri different singa obadde toyogera ekyo kiri different naye the mere fact nti osobola okuvaamu ekigambo kitegeeza nti osobola okukola n'abalala kye bakola ate even better goyinza okuba wenyoma twetaaga okulaba ba Iron Lady abalala kati singa buli kyolunaku lumu Patricia Sewungu n'akoowa oba ne bamugula oba ne bamutwala oba n'afuna obuzibu kitegeeza nti abakyala aboogera bali babaweddeyo naye singa tubadde ne ba Patricia nga bangi ekyo n'omulabe abuwa kyatukola naye omulabe kasita amala okwa-identifyinga nti be bano aboogera nga bwolabe yagambye nti bwe ya-identifyinze n'amanya nti bw'okwata lumbuye oba bw'ojjawo lumbuye ti sitwaga esobola okutaataaganya era yakikoze naye ekyo yaliyimbye kubanga ffe tukyagenda mu maaso nga tubanja tukyagenda mu maaso nga kututambuza strong wabula kyenjagala obasaba mwewale babuloga ababajja ku mutwe ku mulamwa kubanga ekyo ekintu kigenda kutwafectinga nnyo mulimu abantu abatukoleramu ekyo temukyerabira tuyina abantu abatukoleramu nga beerimbise mu nuupu beerimbise mu nkyukakyuka naye nga batukoleramu mukitegedde ekyo baganda bange mukitegedde mulimu abantu abatwerimbikamu nze mbasaba ekintu kimu mugende mu maaso nga mulemera ku nsonga bane munansonyiwa comments siziraba oba netiwaaka yange yembi naye nga comments zammwe siziraba naye njagala buli omu to own this struggle weteekemu ekintu ekigamba nti am a Ugandan ndi Munnayuganda okubeera Omunnayuganda tolina kulinda Kyagulanyi akusomese nti oli Munnayuganda okubeera Munnayuganda wazaalibwa oli Munnayuganda kitegeeza buli kyonna kyonna ekituuka ku Uganda is part of you. The moment you own Uganda togenda nakuddamu kubuuza nti tuzaako ki tewetaaga kujjanga okutumatiza busimanyi nkoze bwenti it is part of you. Mukomyewo Uganda ku mutima ebisigadde bijja kukolebwa akalulu twakawangula ensi n'ensi zakkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yawangula akalulu ka 2021 kwe twakubanga ennaku z'omwezi 14 January 2021 naye obuzibu buli ku ffe bennyini ffe twagaana okukkiriza nti tuli Bannayuganda tulina okuteekawo embeera olw'okuba tutya okufa olw'okuba tutya okusibibwa naye essaawa zino ne bw'oba oli musibe ne bw'oba nga tewafa olinga omufu kubanga bw'otaafe accident ojja kufa pressure bw'otaafe pressure ogenda kufa ebirowoozo bw'otaafe birowoozo ogenda kufa amabanja ogenda kufa domestic violence ogenda kufa defilement ogenda kufa rape otegera ogenda kufa robbery kubanga kati wetulaga gwe just imagine singa Uganda ebadde ekulanga egenda mu maaso tetwandirabye big companies nga zitandise okuwithdrawing. The moment wolabiranga companies zitandise okuwithdrawing mu nsi omanya eyensi egenda kugwa bwolaba ezo companies z'amaanyi Shoprite ezo ziwuchumi Garden City yagwa ezo zegundi ezaali zireeta ku kasente jukira abaana bafa abavubuka babadde babeera employed mu ezo companies naye bwe ziba nga zitandise okuvaawo mu Uganda mweteeketeeke kuba mu maaso gye tulaga si birungi. Nze nabagamba nti mu kisanja kino tosuubirayo NRM kubakolerayo yadde n'ekintu ekimu bwe kiti ekirimu amagezi olaba parliament yaabwe sipiika bw'ayita olukiiko baminisita tebajja ate talina kyasobola bakola kubanga be bamuteekawo kati eyo parliament yo yagwa basigaza bintu bya kisiru kugenda simanyi kukola musimanyi bali mu kunoonyereza ku myoga ebyo ebibuuzi bye basigaza kunoonyereza ku myoga n'obabuuza obuzibu bwa Uganda myoga oba bukulembeze bufu kati just imagine government ya Museveni yalonze oba bayita bajaji yalonze simanyi mukyala simanyi wowinnyi ddolo kwegamba it is like
more kind of a reward. Naye tutudde tuli ku myoga, tewali mubaka yenna yayogedde ku nsonga eyo. Naye bano be balonze basinziiridde ku ki? Muli ku myoga. Eyensi eba egenzi. So baana ba maama naddala mu abavubuka oba ffe tulina okulwanirira Uganda. Ffe tulina okulwanirira Uganda. Awatali ekyo mulinde ekijja. Olaba companies ennene zitandika okusenguka. Company ennene ezandibadde zikola ki? Ezeyongera. Kubanga singa Museveni abadde legitimate president ng'ensi zimukkiririzaamu, ezo companies zandibadde zisobola okukola ki? Okusigalawo. Zisobola okusigalawo ne ziraba engeri gyesobola okukola ki? Okulwana okulaba nga zezengula. Naye bw'olaba nga companies ez'amaanyi ziri mu kudduka mu ggwanga, basaasidde. Wetulaga baganda bange mwenyweze. Wetulaga mwenyweze. Mwenyweze kubanga tugenda mu economic crisis. Eggwanga ligwa. Eggwanga ligwa. Lwakuba nti Abannayuganda bo balaba mu buli kimu kiryoke. Naye nsobola obbakakasa nti mu Uganda buli kimu kigenda kuwonooneka. Wabula munansonyiwa sirina mukulaba comments zammwe, kati simanyi oba mu commentinga ki, kansooke ndabe waneeno. Ati sinsobola ozirabira wano. Kandabe kye mu commentinga nja kusoma ku ene layini yange endala. Naye mwe Bannayuganda abalowooza nti waliwo agenda okugenda mbwe abakolere buli kimu, mbu mwe mujja buzi mugambe nti munnange wamma nina wenzirabira waneeno. Tewajja agenda kubalwanirira. Ekyo nkibabuulira. No one is going to fight for you unless nga weerwanyeeko. Unless nga weerwanyeeko tewali agenda kulwanirira. Mwe muyinza okukirabanga ekyokusaaga naye economy egenda kugwa. Wano wetulaga. Nze mbagambye singa Museveni abadde legitimate, singa ezo company zibadde zisobola okusigalawo. Naye the mere fact nti ziri mu kudduka, ziri mu kuvaawo, ekyo kirina okukweraliikirizanga Munnayuganda. Kubajjukira kati obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera. Abantu bangi ababadde babeera employed mu ezo companies nga Uchumi, Garden City, ebyo bikampani bibadde by'employinga abavubuka bangi. Womanyira nti eggwanga ligenda kugwa. Omusajja Museveni yakulozinze NGOs 52 NGOs. 52 NGOs zibadde ziwa abaana bafe abavudde ku university ne ba senior 6 leavers nga zibawa emirimu. Ati singa omwana asobola ogenda n'akolayo obwa volunteering, kati ezo bazigadde. Nze mbadde wano nendaba ekiri e Zambia nempulira nga aswadde n'okuyitibwa Omunnayuganda. Ate kati n'okusoma kuko kwaganye. Bannayuganda kino bulijjo kye mbagamba. Kati bali mu kupulaninga era temwewuunya ne beewamba nga balaba economy egenda kugwa, kubanga Museveni talina gy'alaga. For these past Museveni naye kenyini yatunuddemu nga mu maaso wakomye. Omanyi ng'oyagala okumanya nti ogenda kugwa, kwe kutandika okulaba nga buli kyokwatako kigwa buguyi.
mwe wakuba temunnakitegeera naye nze nakirabye dda nze nakirabye dda nze nakirabye dda era nze mumanyi lwaki neeteekateeka kubanga nze nakiraba wano wetulaga ne Museveni akimanyi he cannot contain it. Museveni olaba batandise okumwayizolatinga gwolooza kankubuuzi gwoza Museveni teyandyagadde kugendako Zambia oza Museveni teyandyagadde kugendako naye bamuyite Zambia. They are isolating the guy atandise okukola ki okubeera isolated naye mwe temukiraba mwe abavubuka mwandibadde mweteekateeka buli omu afune kyasobola okukola. Mwabali mu diaspora wembanga mumanyi bana abasajja gye babadde bajja akasente musibe busibi abavubuka namwe eno ye time yammwe abasobola okuwandika amabaluwa temufaayo. Nze nabagamba omuzungu talina kala, omuzungu talina side. Ekyo mukye mwina okumanya omuzungu ye muntu asobola okuwa sente saawa zino enkya n'akwefuulira. So ebyo byemulaba mbusimanyi kati gwe weebuuze lwaki bakutte ekyo ekibooziboozi kya IMF mbusimanyi bawadde Museveni sente ne bakiteeka ku NBS nga mukimanyi bulungi nti NBS ye number 1 propaganda television eya Museveni. Ensonga yabadde nga emu ku bibiri. Museveni ali mu kulwana nnyo okulaga bannayuganda nti ali fully recognized. Ekyo kyagaana Museveni ne tiimu ye baagala okulaga bannayuganda nti mwogera Museveni tali nowuni naye Museveni nabamuwa sente. Ekyo kyonna bakikuliyetinga kubateekamu fiya na kulowooza nti kubalaga nti mubiveeko. Olunaku lwe mugenda okeera ku makya ne mugamba muvudde mubitadde lwe lunaku lwe mugenda okuziika ensi yammwe. Okimanyi nti ne sente ze batadde ku NBS babalimbye si ze sente ze bamuwadde almost ziri mu 3 something bataddewo sebo 400 plus. Ebyo byonna bo bennyini bahypinze kubanga nze nakugamba omuzungu ne bakuwa 10 agenda ku peegi ye n'alukubuulira. Genda okwate ekifaananyi n'amawulire ago ge basomye ku NBS ogende ku IMF Twitter handle yaabwe olabe sente ze bawadde Uganda ne sente TV ze Uganda ze zataddeko. Genda olabe ojja kumanya kyenjogera. Bateekamu supu eyimu yaabwe eriwa mwe bannayuganda kuba demoralizinga. Mulowooze nti bye mukola kambabuulire even muyige n'okukola kye bayita work in silence. Mutandika okukola ebintu mu silence. Bw'oba olina gy'ozize mwe mulinde mu Septemba muno mugenda kuwulira amawulire. Septemba waliwo be bagenda okuyita mu ICC. Guno omwezi gwe tutandika guno. Either bagenda kuzuukusa omusango gwa human rights violation mu Uganda omwezi guno ogutandika. Guno omwezi ogutandika. Waliwo agambye nti yeetaaga link tebanawa kugituweereza. Guno omwezi ogutandika. Museveni kino takirabangako ate mwe bannayuganda asooka kubeebaza. Omanyi lwaki nti ebintu ebyaffe byawukana nnyo ne bapolitician abatusangawo. The discipline gye twalaga yadde yali ya bulumi abantu baffe baafa naye ekyo ekintu kyatuwa mileage nti Museveni talina waatandika kubuleminga bannayuganda ti baali violent. Ekyo ekintu kyamukuba wala. Ekyo ekintu kyamukuba wala kubanga singa twakozesa violence ne bwe twandigenzeewo tewali yandituwuliriza. Naye twamakinga sure nti Museveni mu nsi yonna yalabikanga abadde apromotinga violence. Mu nsi yonna ekyo Kyagulanyi kye yakola ky'olaba nti Museveni saawa zino paniki gyaliko. Nze nabagamba waneno nembagamba bino byonna byeyogeza musimanyi ba refugee ayagala ku attractinga America. Ayagala naye at least babeko era kyobona ati ali mukozesa abantu abenjawulo balobisi abenjawulo. Era wano wensabira muganda wange King Fahad wa Spiderweb mbadde nsabodde mwozi okusa omukyala oyo omukadde oyo abadde akola ku misango gya gavumenti yeyo. Oyo omukyala tumuteeke ku nninga tumwanike. Oyo omukyala simanyi gwe bayita Black Show. Oyo omukazi yabadde akola ebintu ebisinga. Oshegere
oyo omukazi yabadde azanye emizannyo egisinga. Mwe bannayuganda bino ebintu byemukola temulowooza nti byabwereere. Muve ku bano babuloga abajja just okuzimba peegi zaabwe. Fred Lumbuye yonna gyali ne bwaba atuusibwiddwako ekikyamu essaawa zino omusango gwa Fred gwagenze international. Okati oba bamukutte bamutta oba tebamutta oba bamukola ki, as long as Fred erinnya erya Fred likyawulikika ekyo ekintu kigenda kuli ate singa atuukibwako obuzibu